ku buliri otumalira ensonga zonna omuntu w'opulaningira nzizaako ki omwaka ogutandise ngenda kikola ntya omwaka gweddeko yenkola ntya lwaki osuluwo kyo kikusuuza nga okukonadde nga rose form webali onoonya abalongo bakubuze ekyama kiri mu rose form abaana bakola omufaliso wonna ate wonna wooli gukusangawo oyagala ki mwana mulenzi ozaala bwolaboka oyagala musika omwana omusigo genda muzaira ku mufaliso ogwa rose form bakola omufaliso oyagala gwa round oyagala kwegamba guno ogwa bulijjo oyagala munene oyagala medium oyagala gusembayo oyagala gwa mwana gwa jjajja gwa mama gwa senga oba gugwo rose form nkusaba ekintu kimu infestation mayanja sisula ku mufaliso mulala ate ng'oyagala bakusalireko kuba essimu obagambe nti Hajati Farida station mayanja mumanyi yatulagiri n'atugamba tujje ku rose form tufune emifaliso. For inquiries visit our depots or contact us on +256 200 907 181 or email us at roykimsil@gmail.com or visit our website info@roykimsindustries.com. Rose Form, home of high quality mattresses. Nga tonnalaba please subscribe ring the bell buli lwe tuteekayo osobole okumanya. Omwana yagedde millions n'ekikulu nebuliranga nze nansanyana nze nanga kale haji weewu era bannanga abase era bannanga abaana abawala abale yabafumbirwa tolemanga kusaba baawo sente z'owulira zoyagala zikujyamu kuba munna oba tomanyi bwate munna nze namusasira akyali mu mukwano ne musaba 15,000 eza Uganda omwana yamuwa obukadde 10 plus kale ate bw'anaabakuba n'akuba mu lugongo bino kubisanga n'abanzise. Azuni ngoko sikuala wa. Assalamu alaykum. Alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Imi ko jitwala wa? Jange jakunkuba. Kuba yoba. Oncheke wo. Ogwachi ngaramire. Bamunkuba te. Bamunkuba kola cyo yagala byonna ne bwe bankuba ne bwe kuba mugamba wonna. Ati ndara abawana. Hajo baddechi.
kujja kuba nkukoze buli kibi kyonna ajati kati nkizudde nti sitaani yabadde atawaanya oba okubawa wangi haji kubanga bw'oyagala emigo gyonna giijo guggwawo kwata guno nabali abagamba nti banoonya sitaani genda bagambe nti omufunye nzuuno wano gwe sitaani nze sitaani mbadde nkutawaanya ajati kiki esikoze ajati ng'ogumiikiriza bizibu ajati buli kibi ndabidde ddala nga nkikukoze naye bannange sente ngeetadde abantu ku bunkenke bonna bali ku bunkenke bonna tebateredde n'olaba ono mbwajati njagala tukwatagane anti era naye mpole ku sente nze bagambye ndi banka nti mpola sente ye sente zembe zoyogerako zo weeziri tewali yadde n'ekyo n'ekikumi kati hajati mukazi munnange obadde ombuuza ebya sente nga sagana bikugamba obuli kati my answer is ebisigadde tugenda kukwatagana nja kuyamba tukwatagane kubeera twakwatagana dda tushayaninga omusajja ndi lubuto so awo nja kuyamba tukwatagane naye ebya sente I am very sorry kuba tezirinawo nagenze nemumala amaanyi nemugamba bampa obukadde oba bwali 10 nafa kati nno waliwo maama wange tuna akatayinga okubeerumu omutwe nze nsirika okubya wasigadde nga ndyanikosi yange kino kigambo ate oluusi ajati ngenda n'ekirowooza namu nti oba omukazi ono yanduga ani akola bangamba nina omukazi anduga naye situka munnange yinuka ajati saagala kunkiina wase muntu gwatase muntu obadde yonojana katiba kamigo ngamba nsitira nange ngenda okulya nga sitaani kati munywezezza nange mulina ngamba kamuleete wano omukube okuba kumukwata omukwata muwokye ekigwe ndu byenkoze naye ate era nagenza okubyetegerezaamu hajjati kankubuulira ate nga nduganitegeera kino kikaze kiri kiwatirika kino kimbuga kizulaga kimbuga kino omanye ekyo kyasanyuka naku agiragati nga ntumubera zitibagirire ekyasanyuka naku njabusi ngenda nenkola ngenda okulira ekintu nga kintembye embabuka neŋŋenda sente ekozeseza abantu ekozeseza ajati nanesibako mama wange wuyo atandise kunfumba nina sukaali oba oyo sukaali amuluma wasimanyi nina reiko nina omunyu nina amajja byonna biri mu mubiri gwe oba kati reiko ge magulu agamuluma nze sente tegenda kuneemazaamu lwaki sente bamalamu nnyo abantu sente kwegamba n'obeeraawo nga obulamu bwo bwonna bujjudde kupalapayanya kubanga oyagala sente. Why can't you just be smart with money? Sente nze tejja kuntuusaawo awo nze nedda nze Zahara nedda nze Zahara sente tegenda kuneemazaamu olwo nga nkola ekintu ekikyamu ennyo lwa sente ng'otuukakola ekintu ogenda n'olaba ku mawulire n'owulira nti ono yakoze bw'ati ono yakoze bw'ati lwa sente. Sente obusente awo sijja tuukawo kati nsaasidde bano abali mu kwemalambalamu bano sente eri mukumeebazaamu yenna olina apakukira eri Zahara kuba nze mugagga gwe bamanyi naye ate mwattu Zahara tolina kubuusamba zino nti tolina sente kambalekera mwe mutwale nti nze nina sente empitirivu nnyo ate nno teziri wala mukimanyi bulungi nti nze kennyini nze sente ate sente ezo nzirina mugenderaawo nga muŋŋoonera nga bwempita gwe hajati odduka mbiri kuba kimanyi nti wande nja kusasula amabanja go maama wange olina otambulira ku ntoli zange kuba nabadde nkulaba gwe kati ngenda bafeera nti sente nzirina mutaano weziri mbeera eno waggulu nga muli wansi ate kyovola banga nesiba ku kikazi mbandi muddiiro nsindise ninkaba ekintu ekyewungwe nze gyakolakola mudirisa agenda kulengera ng'ayiwa obuntu bwati wamala kubuyiwa naawe kati awo yafaawo kinimanyuma n'agenda
Okwasembayo okuntiisa ennyo. Bannange omukazi oyo mubi nnyo. Omukazi oyo mubi nnyo. Okimanyi bw'omulaba yenkana n'emyaka gy'aliko. Abuuka n'atumbira n'akoma mu bbanga. Nadda yabuuka emirundi ng'egyo. N'abuuka n'agenda mu bbanga. Wagenda bw'akitadda. Ye n'akomawo. Nange n'asitama. Ali wansi. Agenda tomenyeka toyiya mboozi topanga ntudireko emikono gano makaaga n'omugole akulinze ekisenge waalekumusalamu munnange nsanyuse webala omutima ogwo yingira makaaga omugole akulinze ajja lyobonkiina ate kukiinako ajja lyobonkiina ansibewo wano awakazi otesiba bbiri amako gafiibwa otya okweyondekera wayira nosigaza ekitiibwa okuyita omukyala fuuka musiru kageze kankuka omusiru nerino olugwe